Yes mukasi akantwolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe. Njagala wekanye musindikire olugendo nga lulungi nnyo. Olugendo oluzze bwe luto zenjira nyumirwa bannange twaniriza Mami Hope olw'okujja tumukulisa amakubo mukubireko mu ngalo kulikayo kubanga ndaba yeetisse bulungi. Kulika ekkuba mami. Bannange ndowooza kiri mutu mugiraba leero zino tiimu Shifa tiimu Ibula kiri mutu wuuno oba munaamumalako leero bana abanaawangula ebikiri mutu ono tiimu Shifa zengenze ku kyeggulo kubanga tiimu Shifa kyagenda kuntwalako ebirabo kanjire ndye nfune ku maanyi nawe abali ku mukutu tiimu Shifa tiimu Ibula mundaga ayogera yekka akwate eryamuleese zengoberawo. Kasi kyagala kugira nammwe bwemumala okugira weda manye enjala yegira ate kati mukkusa ate mu kiki temufunye ku maanyi. Edgar nange nja kufuna ku kyeggulu. Bamikwano mwebale kulya naye nga mwasiibye mutya nnyo. Katukwekali nolabanga kale akagenda kajjajjako ekyo kirungo ojja tubulira ekirungo kyonywa oba olyakiranga talina stress manyi nalina olulungo bamuyita Namukasa yagamba ennaku gireke mu nnyumba ewuwo totambula na nnaku jukuba ate mulala oyinza seka kubanga olidde katunkuma toli nga nalo ng'alidde ennyama kalwaki omukuba ennyama katunkumawo nowe kati ennaku giteke eri fe tutambula byaffe kakati nze ennaku njireka wali wa mukulu nnyanja Ddirisa wenzijene wa mukulu galire nekyakali ennaku njisanga mu nnyumba nga nzuzeeyo. Haleluya. Biba tebinkwata oba mmange batamanya it's okay mugamba mukwano genda ddundu tunaabiraba nga nkomyewo. Edigalo paka zindalo bira nako nina kalo kikenkusaba bannange Edigalo mpa olukisa alumpadde tweyanziza nnyo. Edigalo akoze nnyashi mukubireko mbugalo agenda kujja wano ng'aninnyako obulinnya tweyanziza nnyo Edigalo kutunoonyezaako. So mu mbeera eno twagala kwaniriza abagenyi baffe bonna abavudde ewala n'okumpi tubaaniriza nnyo. Pozi ekiseera kino njagala Komi atubuuzeeko akazindalo kano amika atubuuzeeko bana mbadde nojjansangeyo webbina nze atalina mulinaane osanga bannaye tusanyusa obbalaba once again kama mulungi nti seera kyonna omwaka tugutwala nga we are still here. Yes, we are getting bigger and better. Amen. Tetwongera kutoniwa na kendeera naye twongera kugejja na kubaba amaanyi. Obugalo
atweyongerako ng'ali ku mulamwa mulungi era tuli naye unless ng'oli azze ng'era omulamwa si mulungi era Katonda anoonya bwamutujjamu kubanga ekintu kyaffe kiri blessed. Amannya Nakawombe Shifa Hope nga bulijjo nyingiddewo kigenda kubeeramu special. Kati nali tugenzeeko mu program weewunyisa omwagalwawo surprise your loved one. Tugenda ku surprisinga omwagalwa waffe. Ampulira bw'aba ampulira it's okay, amanye tuleeta surprise ayambaleko bulungi. Obugalo ekyo nkikoze nkiraba era obwedda bali tebaagala kukwata nga bagamba jangu obyogerere eno akuwulira it is okay. Tuleeta surprise bwe tumusanga nga tali mu kaleega yes naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala. Meeting ya leero okubamenyerako ku bigendo gibaamu yatandisidde mu phases. Meeting ya leero bandeese kaguddeyo nga banjagala wano ku ssaawa 5. Neŋŋamba kiki ekigenda mu maaso leero nange surprise baginkubye. Ng'abantu bajjudde wano naye era 5 maliza ntuuse 8 olw'ebigwa tebiraze. Tugenze tusanga accident e Nansana. Tuvuze ne tusanga accident ow'emmotoka ayingidde ekkubo naye ffe tubadde twakapaakingawo ku mayembe nga tulinze junior ayingire emmotoka kati mbadde naakapaakinga nti kati ayiseewo n'ayingira ekkubo abadde ava bbali ta indicatinze nti ayingira kkubo newavaawo wakagaali atajja bwati misinde n'owa piki yamaliza akozesezza abantu 2 accident. Owakagaali bamukubye n'agweri owa piki n'agweri ye nadduka n'abibalekamu kati ate owa piki amusanga agutadde ku wakagaali n'akawamba n'akasibako kati bibadde bingi. Kyobalaba obulamu buno obulamu buno si bwangu kyobalaba ffe bwe tufuna akakisa akeesanyukira ne tuba happy we do so without explaining to anyone. Tetwennyonnyolako lwaki tulina okuseka n'okusanyuka. So mbadde nkyabagamba ebigenda obba mu lunaku lwa leero. Phase 1 Headboy yagiwambye tugenda banyumiza but omuntu okumanya emboozi eno alina okuwaakinga live zino both TikTok and YouTube mpaka gye tunaggweera nga tuggalawo tugenda kubaggalirawo n'olugendo lwaffe ffe be mulaba wano tuvamba Silivia. Nalabye Headboy kunkubira nga ŋŋamba toyambala mpale ng'eya Nnaalongo ey'ebituli. Naŋŋamba mami bw'oba osobola yambala gomesi obadde weebuuza ekyalina ova mu nnaku 4. So tugenda bawa ekyavudde mu nnaku 4 nange ze mbadde simanyi. Abamu balowooza nti ekinaava mu nnaku 4 oba tuli balogo tugenda logo oba ki. But leero nange mbadde ku bunkenke ku nnaku 4. Ennaku 4 leero lwe lufundikidde ennaku 4 tuva ku buko. Naye ye emboozi mugirinde era be mbadde nabo ku buko tewabanyumya mboozi eyo. Muwe naye nga byonna tubikola tulina surprise. Wanje mumaking sure nti munsubi oba best man. Linda emboozi byonna mubyogere. Linda emboozi babeereko batuule. Era mugenda kumpayo eddakiika ntono nnyo tugenda kukola surprise. Tugenda kukola surprise yaffe eri omwagalwa waffe. Omwagalwa waffe nno naye yatukubye surprise. Bulijjo nkuba gaadi wano akaama nga mugamba gaadi nyina otegeka baby shower. Mbuuliraako saakigambye meeting ewedde twanyiize naye ate ne tusanyuka. Nanyiize lwa nsonga nabadde mpulira nga nyina kyenjagala nkolewo. Yes. Naye kyassanyu nti yazadde bulungi baby girl. Yes. Mu bwangu obwo naffe ne tugamba katutegekeyo surprise. Yes. Era tugenda kukkirira gyali. Era ino teeba surprise gyeva kubanga nze yange yali yaddi yaluli. Ya shower kati. Yange yali ya shower. Kati munne n'akukuta nnyo yakukuta nno n'atulemesa
yabikola abiraba kati munnange ekyange ne kibanga kiyise naye ate waliwo eyawuliddeko n'agamba tekisobola kuyita kityo. We have to do something. Wow. So mbabuulidde ekyasoose ku lunaku lwa leero tuva Namayumba ku buko era mugenda kutegeera ebivudde mu nnaku ennya ne Namayumba, but you have to wait. Mutugumiikirize abataliiwo abatagenze mutukwate bulungi fe abagenze batukwate bulungi era nga waali omukulu Headboy atudde wali naye nanna ensi eno okuwangaala kuno obulamu buno. Then tuyinamu surprise gye tugendako kati. Bwe tuva mu surprise eno tugenda kukomawo ne bye tunaaba tukomye nawo tubakomezeewo ebiva mu surprise. Tugenda kwerondamu be tukkirira nabo era nkwasaganyizaako ekyo Millicent tukkirire tukole surprise your loved one eri mentor. Ng'oli bulala bakuliko nedda ekyo mbadde manyi onakikola mukama nga nange bannange nedda kikole n'ogwolonze tonnyonnyola balala gwe gwolonze gwotalonze tomunnyonnyola lwaki tomulonze. So bakutegeka awo naye nga mbajjukiza nti nga bulijjo Nakawombe Shifa Hope ku YouTube otekamu ewunyisa omwagalwawo surprise your loved one, subscribe obere nga ate otulaba bwe tukikola. Strictly surprise zange ziba ku YouTube strictly, era be mulaba ku TikTok eza akawunti z'abalala be babiteekayo. Bw'oba towa subscribinga tofuna notification era tolaba bwe kigenda. Kitegeeza nti abalala be mulaba mu abata subscribinga baba babitemyemu. Naye ng'ate bwe tuba tugenda okukola surprise zaffe zino era tuteekebwamu ssente aba Hypex Studios. Aba Hypex Studios bali Najja Nankumbi ni Jacobins Moto Sabala Road basanga ku 0789343802 oba 0754192434. Gwe wenna yeetaaze ebifaananyi yeetaaze videography ayina omukolo gw'oteekateeka weekwate Hypex Studios tojja kwejjusa. Nange wendi wano ninze kola photoshoot ya birthday. Birthday neetesembedde ndi mwezi gwenfukoleramu entondo kuba birthday njiranga mwaka mulamba 2 January egenda otuuka nga omwaka nayogera kati omuntu n'atuuka n'agamba ebyampiseeko saabitegedde kati mba mutuufu okutondowala. Yes, so tugenda surprising omwagalwa waffe naye nga amateeka agafuga ebirabo bya bridal baby shower tufudde anti bane obakati njagala bufumbo bridal shower ndi ku mutwe. Amateeka agavuga baby shower ebirabo tubyanjula era abali wano abatudde wano ngenda banjulirako ku birabo byaffe tugenda bitwalayo nga nammwe mubirabyeko. Jamu nga kyojjamu zaamu katubibalageko mulabe nti kyetwetisse tekirina buzibu. So twetisse bagiyita Big Boss Baby Bank. Ono mwana ali planned kid. Mazima. Ono planned kid ate nno banne ate nnyina obikola obulungi kubanga omwana waaba ye Hypex ekitegeeza mukama wange. Omwana tumuyita Hypex oyo mukama wange kati nnyina obikola ebintu bino obulungi bannange sigobwa kubanga ngenda surprising mukama wange Hypex. Bw'obanga okola bridal shower oba ebirabo by'okuzaala omwana aba muwala. Omuwala color ziba white and pink. White is unisex color. Unisex color kitegeeza musirike. White njababuuza byenjogera ate wenjogeredde oluzungu magambe mubivuunule. White kitegeeza unisex. Unisex kikola ku muwala n'omulenzi. Kati tufa ku colors, pink color ya muwala. So muno mulimu enywanto zonna mwe bigenda sowaani z'ebikino bubirongoosa. Ono mukama wange planned kid. Kati byonna biri muno buli kikola ku byokulya byakunywa bikuumibwa mu kintu kino. It's a big one. Kinene bwe kiti. Kibig bwe kiti. It's like this. Kati omulenzi omuwa bbulu ono. Omuwala omuwa these colors pink. So
zaamu twagala tubalageko kyetututtewa jamu wane eno speed mukwano naye nga mulinde emboozi tuva so omwana ono mukama wange Hypec tumuleetedde Kason's baby. Wow mukalaba, this is so beautiful. Kati muno mugendamu ebintu ebigenda okukola ku bebi waffe, kunaaba, kwesiiga, twagalabe n'akasusu. Akasusu byonna babikuumira muno, okwewala germs, bikyakazigo, ebimusiimuula wipes. Ng'ozzaamu bulungi. Bannange tubeera wano bangi, omuntu ajja kwebuuza nga bwe nabagamba nti obulwa tulina ekirungi kye tukolera omuntu mukisanyukire. Teri muntu afuna kintu nga takitaddeemu effort. Omuntu aba yate ne tugamba nti nno Hypec Planned Baby tumuleetedde obuliri. Olaba nga bwe kiri bwe kityo bebi bwawe bakamu. Obuliri buno mulimu omufaliso, mulimu neeti ye, nga bw'obiraba wano bibekako okwebikka. It's a 5-in-1. N'essuuka ziri omwo, naye obuliri bukogga bw'aba alina w'alaga n'abusitula n'agenda. Era bw'abanga meeting azze ne bw'agamba mwebasaawo ensiri tezimuluma, abeera ng'ali soft. Era mujjukire nti color pink y'abawala. So tweyongeddeyo. This is just an 11-in-1, 10-in-1, and a 10-in-1. Tuyinamu engoye ez'enjawulo. Omwana waffe agenda kwambala bw'ajjamu kano wazzaamu kali bwa modelinga bw'asireyinga. Hypec baba. Yes, mulimu bingi zi overall 2 pieces biki but era tuli mu ki? Mu white and pink. Kakati atasooka yambale obusocks. Kati kano buno bumuli bwa ku mutwe obwo. Anti wano tuba tukyalina akawalaata nga tuka design. This is so sweet. Kati Hypec tujja muyita nakyewu. So nze omuntu ekiki? Ate temusukka. Kati ate mwagala kugamba ki taata w'omwana? Mwagala batugobe? Tebajja bagoba. Gadi wotayonoonera tobaawo era ofubye supply. Lwaki weesimba mu kalimo kange? Kati oyagala Hypec angobe ku mulimo. Nkulaba weegeza mu bizinensi yange. So ne buno busocks bwa baby we have white and pink. Baby girl. Wow. So awo wennyini naye nga yo keeke tugenda baleetera naye ebintu bino ebirala temuliiko ne tugamba Kongs Mentor kulika baby it's a girl. Yes. Kati bino njagala buli muntu yenna amanye nti buli we tutuula wano tekuba kwemoola. Abantu ababa wano naffe baba balina kye bazimba muffe. Nti otuuka ne kibaawo abantu ne balaba nga it has to be. Because singa yali twategeera ate kyandibadde kiralamu. Nga twabuukinga ebintu byonna biki naye byonna bikoze eki. And it has to be before. Kyalina okukolebwa before kuzaala. Kati nga bw'olabira bino biriko it's a girl, muwala. So bwe tutyo tugenda kukkirira bampe ndowooza flat obukondo bunaakolayo buno. No. Yes, just bampe ku flat tukkirire tuwanike engoye tuzisibe. Tugende tucelebrating Mentor. Naye nga njogera ebigambo bino nti Mentor atwagadde regardless. Mentor abaddewo. Mentor olinza n'omuwulira olumu nga tetulina mu byaffe birala n'owulira ng'agamba Millicent tukeere ogende omulimu guli nkuteekeyo sibiba namu mboozi zaabwe. Kitegeeza nti wetwakera ne twegatta teyakikomya kungulu. She has been there. Abaddewo. Tulina n'ebigambo ebimu bye twogera wano eŋŋombo nga ye yazireeta which is okay. Ebyo byonna biva mu kugetinga close na kwemanya.
tuzze tubibagamba nti okubeera wano tulina kye tuzimba. We sit here every day. Tetwandituddewo nga tetulina kye tuzimba. So we have that bond. We have that relationship. Ate abantu balaba ne bagamba kati who doesn't know mentor? Bwabanga amanyi omulamwa gweno. So mentor obanga ko oli ku live ondaba lege bere otekemu akagoye akakyala tujja. Ate ino teba surprise jeva kube yantumye yangambye ayina okunteba bw'atateeba mbizaayo tubiza wano ku live engatto za flat tulumbe wanje where alright. So abalungi abatulaba mikwano mubeereko tubaagala nnyo mu subscribing ku YouTube Weewuunyisa Omwagalwawo surprise your loved one. We love you so much mwena abatulaba. We don't take your love for granted. We wish you a very happy new year and on 21st bane tusabire wa 21st because tuina vibe yaffe wano we going to be celebrating us. Si kyangu bantu basukka mu babiri kuba mu kifo kimu ne mubanga mukyakwatagana. Ebigambo ne mubiwangula enkwe efitina obulimi obubi ne tukubanayo obuwanvu bwange goma kigumire anteekako buno bwenti. Okay mikwano nyongera bajjukiza ffe tuba wano omulamwa like I saw some comments nga abantu bagamba bali mu biki tetujja koowa tugenda kwongera okubannyonnyola nti olunaku lumu lwajja ne nesanga nga ndi mu kifo kino olw'abantu bano bane balogo nnyo bandoga obutava wano but anyway jokes aside we are here for a cause. And which cause? It's a good one. Tuli ku cause ya kwesitula na kweyimisa bulungi na kwedevelopinga na kuinspiringa na creating smiles. Na buli muntu aliye yatulaba nga wali okutte ebitaanu byo olukumiro omutwalo go akakaddeko ataanu go n'ogatuwa. We love you so much. To sending a prayers, to sending a love. Sigenda bano baleetera cake era katugimalire weeyo bana bawogana. So tubaagala nnyo katukirire tusurprising mentor but wano meetings kyagenda maaso katubalekere wano nga mubanyumiza. Munyumiza abantu so mulinde amawulire nga tukomyewo. But nze kyemmanyi taliiko talina data talina data naye nga bwekityo katukirire ntumidde mwenna abaliko right now. Ndabye abantu bangi abali ku live kuno nga kwe bali beegasseeko tubaagala nnyo. Ndabyeko Rania wa Hope Shifa greetings sweetheart webale kubaako. King Hassoff kwali nkutumidde webale kubaako. Teo Pista thanks for loving us. Mami Christine Nagawa thank you for loving us. Mami Agatha kwali thank you for loving us. Kuliko Diehard wa Hope Shifa thank you for loving us. And greetings to the great opportunity members mwenna. Swaga mama mogeddeko right. Swaga mama webale kutwagala. We don't take your love for granted. Tukonyekani mogera amanya. Tukonyeko wero wisha. We love you so much banange. Ye bane mutu mekinzo kushininga nze bane mwe manyi gange kuraishi tukutumiddeko thank you for loving us. Teddy birungi thank you. Anibe thank you. Mwenna abatwagaliza ebirungi just know we love you. Rani yankwagala nnyo bambi thank you. Reste wa Hope Shifa bannange nkwagala nnyo my love thank you for loving me. Mommy's daughter thank you. Joy wa daddy thank you. Anbe thank you. Mwenna n'abakyatwegattako n'abalala babeereko nkomawo batumira kamale kola surprise bambi. Thank you so much. We love you.
Mazima. Tona. Mpola mpola. Agenze n'omulungi kyalaga. Lwekyo genda otula agenze n'omulungi kyalaga. Mpolabye obadde mukambwe mukko. Oba leero walidde kisitegedde. Walidde mmere y'amazina. Lwekyo kyatukola wano eno. Kugambe kyazikiza ate takoowa. Kale tukuliseeyo abavuddeeyo mu lugendo luno, tubakuliseeyo n'obugalo mukulikeeyo. Tusanyuse balaba nakyo. Leero tubadde bangendo, tumujjira ate nti ate kiki. Tuli bangendo, tuve eno tukwata liri. Tutuva wano tujja kukwata liri. So tubaniriza nnyo, mwebale nnyo, mwebale ddala. Kulaba mukwano gwaffe Menta, Midway, Kyasa, High Peak. Yazadde High Peak girl. Bwakola agenda kusoma ebya technology wali nga yagenda mu computer wali mu myaka egijja. Agenda kutola ku computer ya edit kati. Agenda kusanga ate nga tuli ku technology mulala. Okitegeera. So mukulikireeyo ddala. Bannanga bali ku mukutu mwenna. Bano bavuddeyo ewa Menta era bonna ndaba basanyufu. Besi simbi nabo bona buli omu asanyufu. Kitegeezeeyo wabadde masavu. Yes. High-Tech naali kijjuta agamba bw'alikola n'abirabako nange banjagala nga bwe bati. Kitegeera. So tubivaayo agenda bisanga bw'otya kamera gwe. Agenda bisanga oba myaka emmeka. So naye wenjogera kati tumuzimbyemu ekintu ekipya. Agenda kukola gambe banjagala bwe bati. So mwebale nnyo, mwebale ddala okumulaga laave eyo. Nga bulijjo kyatulaga wano naffe kyetukoze. Kitegeera. Naffe kyetukoze okumulaga ki ku ssanyu naye lyatulaga wano. So bwe tubeera wano
tubeera mu ssanyu ate tubeera kitole obwegaso obwo obwawamu kintu kikulu nnyo okwagala okwanamaddala kulungi nnyo era temuvanga okwo mwebale nnyo mwebalire ddala era mbeebaza nnyo 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 tugenda mu maaso na meetings zaffe keeka ekomyewo wano kotato befuze kiri muto bakati tulye buli kati fe mutu we tulye buli kati waliwo okulinda ekirala tulinde mwe mulinde kirabika tuyoke mwalidde bali mwe mulina omululu ati muyinza okusanyuka eyo mente ayinza okusanyuka naga abanange nange njagala mbagabulako wano omugole talisiza ku gundi ku bagenyi alisiza mwana yekka obawulira byonna surprise engendo zaali zonkambwe tebatusumyako nti ate gani wabaddeyo ki aipekisi wali ku youtube eno ku youtube kati tulinde ku youtube muteekeko data kataba tufa so bannange ipek atuleke takimazeeyo ipek mugabi tutandikidde ku kijjulo kyo ipek wona gyoli tukwagaliza kukula bulungi emirembe Isaac ona olimbana ngoyagala tula kakeeka Isaac ava kakeeka oyo mutasuuba tuliko keki ya ipek tusanyuka ffe tuli mu kwejovaana wano ipek girl welcome, you are welcome to the world. Online tukomyo mu studio tuli ku cake muje tubaweeko nammwe ate tunagirya ffekka so otulabira wano abali online bannange tusanyuse okubanga mubadde naffe okuba lwetutandikidde tubeebaza nnyo 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 ddala okubeera naffe okuteekako data nemwagala kubanga nti emusuga dundu eva etandise okushayininga kasobola bakakeke mani tuli mu kushayininga so olwaleero tubale mu surprise njagala kuwulira ku makulu agavudde mu sakubagambe tugenda ku youtube wakinikawo kayiti katono tumutugamba ati ebyani wakirikako kokka bwaba aganye ekireka yateege olabako tumugiresa ekitundu ekeyatiire so
kana kazimiro kankawe Mr. Ibra tubuzeeko. Yes, Mr. Ibra tubuzeeko. Walibanga kwa ina mwega ipeke bono bagatuni. Bana bakugambe. Servizo urugoda. Yano bula kumbuli. Bame senso dala. Tuwa polisayo. Mwirondo zingendo zibadde nyingi. Tuwa polisayo abava ewa menta. Ewa mulangira. Ne menta. Njagala kukulisa menta kuzaala kaana. Menta jaddira nga menta kuliko omwana. So bana buli mutulaba wano nina ensonga emu endeeta newankubadde nga n'endala mubawo nnyingi zijja zeeyongeramu naye ntera olaba aba TikTok nga babuuza nti ki ekigenda mu maaso wano. Ekituufu oli bw'abeera ku TikTok abeera confused nakyo ekigenda mu maaso olw'ensonga kyennyini ekyo kye mbayinza okwogera nti omuntu bw'aba live abeera confused kuba kambe nze mbadde ndaba Hedigalo ng'ayogera naye ekizibu kya wano nti omuntu aba ayogera ng'abala bonna boogera kati oli abeerako n'agamba oba bali ku kibano okitegeera kati njogera Millicent ayogera maama wange ayogera ani kati oli abeerako okwo naye nga tategeera muli ku onfuna ate nga okusinga kwetuli tetwagala nnyo audience y'abantu abatulaba kubanga tetusobola kwemalirira era singa twali tusobola okwemalira singa tuteekako kamera zino bano abaana tebasobola kugenda ne weebaka tebalidde keeki. Lwaki mutuwogganira? N'abakulu aboogera bagende beebake. N'abakulu mutuviire mugende mwebake. Okitegeera? So tusirikeko omuntu waba ayogera ne bw'ataba nze kanze mbadde mu mmotoka nga ndi ku live nga bamuyitani Hedigalo ng'ayogera. Tewali kintu kizibu wano nga kukuwa kutwala meeting eno mu maaso. Naye oli naaba ng'ayogera ono n'ayogera oli n'ayogera abantu babuuza okwo ki ekigenda mu maaso wano. Okitegeera singa muteekako live nammwe ne mukiraba nti omuntu alaba mumukonfuzinga. Okitegeera ate twakola bitwaleeta obuzindaalo obusika. So twebaza ababeera naffe buli lwa Sande mu mbeera yonna. Twebaza abasigadde wano ne mutukuumako nga tuva okukyalira ku menta. Nze gwe gusoose okulaba ewa menta naye nga ate tubadde naye kati omwaka gugenda kuwera. So njagala kwebaza nnyo abaami ba kuno kuba wano ndabawo abakyala bangi abatukkiriza okubeera ne bakyala baabwe. Ne twegiriisa ne tubatuuma n'amannya, abaana ne tubawa amannya. Tewali obutabanguko mu maka bungi ate bujja olw'ebintu olumu ebiringa ebyokusaaga. So twebaza nti okuva lwe twajja eno tetuwulirangako bakubiddwa mbooko olwa meeting za wano. So twekubireko mu bugalo.
tubeebaza nti bwe mujja wano mubeera ku mulamu ogutuleese wano ne mutakola birala. Okitegeera singa era abantu bagamba nti beefuula abagenda mu meeting naye ne bayisaawo bino onfuna. So tubeebaza nnyo okubanga bwe mubeera wano tubeera ku mulamwa gwe gumu ne tutambulira wamu. Tubeebaza omukwano gwe mwolesa ku buli omu. Kati leero lubadde lwa mmenta naye omuntu waba wa mazima buli abadde wano yali afunyeeko ku ssanyu eryo. Okitegeera buli omu anyumiddwako olwa meetings zaffe. So ababeera online ebimu ku bituleeta wano ensonga enkulu twagala kuzimbira Garden Millicent nnyumba naye nga tutandika nabbagulira poloti. Bwe tumala tuzimbe ennyumba, bwe tumala tutandikire Millicent business. Ekigendererwa kya business naye okusinza ku muganda wange ng'embeera ye tetusobola kukkiriza mukyala mukolera business nga emubeeza wala naye. Okitegeera twagala nga business agikola ali waka asobole osigala nga alabira omwami we. Ate bw'aba ali waka ennyumba eriwo temala. Twebaza eyagimuzimbira, waliwo omukulu eyagimuzimbira naye ate bwe tubala oteeka mu business tekiggwa ng'enjogera y'ennaku zino. Twetaaga ogaziya ki ennyumba. Kyokka ate bwe tulowooza ku kugaziya ennyumba ate poloti yaggwawo. Ntegeerekeka poloti teriiwo. Kati twetaaga ate ogaziya ki poloti. Kati ekyo kyekiwanvu y'ensonga. Kyekiwanvu y'ensonga titulina tandika na poloti tuzimbe then tuteekewo ate business. So tusaba buyambi bwammwe mwenna abatulaba abaliko okujja eno. Buli lwe tujja tetujja nnyo na ssente nnyingi naye tuba twagala kulaga nti tuli serious ate tuli committed okulaba nga ekintu kino tukitwala mu maaso. So twatandika na gaadi naye n'abalala bagenda bafunamu mpola mpola. Tusuubira nti ate bwe tunaaba tukimaliriza ate essanyu lijja kuba lingi nnyo. So oyinza okuba oli live ng'olaba ate kuliko head boy ate anoonyeza ate afunye omukyala ate menta azadde tumukoledde surprise ate ani n'ogamba nti tuyinza okuba twava ku mulamwa. Tuli ku mulamwa naye byonna byonna ng'ababeera ewamu. Ekyalo bwe kiba wamu mubaamu embaga, mubaamu okufiirwa, mubaamu zi birthday, mubaamu ate obudde bw'okuzza abaana ku ssomero, bati musigala muli wamu nga community. So twajja eno nga tuzzeeyo lwa gaadi naye tekitugaana ate kuyingirirako mu bizibu by'abalala, mu ssanyu ly'abalala, mu kuyingiza obulamu bwaffe mu families z'abalala. So y'ensonga mutuwulira nga tugatta bingi. Gwali eyo kyolaba ekikutteko naawe kye bwetabamu. Tutegeerekeka. Kewabe wano waliwo abantu nga bamu bajja nga batuleetera ssente. Waliwo abatuwa ebyokulya. Waliwo abatufumbira buli lwa Sande ne tusanga ng'emmere. Nze bwe nabanga nzija eno nga nsooka kulya naye kati nzija nga ngamba nja kulya eri emmere ekola ki? Kwa bwe natuuka ne nfunayo maama. Kati mba nkimanyi nti maama yafumbye. Okitegeera. Tewali nsonga ate lwaki ngula emmere mu woteeri nga maama eddundu gy'ali. Nyono ne ssente zange ng'ate nina gwe sisasula. Okitegeera. Nga maama waali. Sha nga lwaki nyonoona ssente zange. Abajja kuyomba. Anyiga n'okunyiiga n'essirya mmere ye. Kitegeera. So mama nkwebaza kunfumbira nga buli lwa Sande. N'abantu ba kuno bonna mwe bali kubeerawo.
so tubeebaza obutatweganya ate ne tulaba nga buli kimu mukyagala. Ndabye wano nga basitula abantu abagenda okuwerekera komenta, okulaba ku menta, naye nga buli omu ayagala okukola ki, ng'oyinza okugamba oba bagenda bba waaki nga oba tutegeera nnyo oyinza okugamba oba bagenda lwa keeki, naye ng'okimanyi nti egyo emyaka tegisobola situka lwa keeki, wabula omukwano. Okitegeera? Banaye tubeebaza omutima ogwo omulungi, kyetwagala ensiga eyo esigale wano. Oba tuvuddewo, nze nina ekigambo kyange ate nga nkikkiririzaamu nti bw'oba oyagala okugaggawala, gwe yagala abantu nga bwe weeyagala. Mu bazungu bagita the golden principle, oba Yesu yakisomesaako tiyagala neighbor nga bwe weeyagala. Singa ensiga eyo tugireka wano, Dundu eba ejja gaggawala n'embwa yeesigama ennyama. Bwe kiri. Temusobola butagaggawala nga mutambulira wamu. Kituufu. Okitegeera? Gwe tomanyi lwe kinyuma nga Sunday ewedde mwabadde mu celebrating amasumaya. Sunday eno muli kuani ku menta. Ate enkya nti ate kati leero headboy yatusitudde. Sebo natandise owulira n'eŋŋombo ti baba Eddundu takwana omu, bakwana ekyalo Kiramba. Otwagala ffenna teri kwagala omu. Mwagguddewo essuula empya baaba. Omaanyi. Kyalo Kiramba kikwana lumu. Teri bya kulimba gwe nolowooza nti olimbye omu. Tewali. Okitegeera? So banaye tubeebaza omutima ogwo temugukomya. Tulina ne ttiimu eyatwegattako, ttiimu ya online, kati mwenna muleba Eddundu. Omanyi Ssaabasajja Kabaka amanyi okulambula amasaza ge, n'agenda eyo mu America naye ng'ayinayo Abaganda n'amasaza. Kati Ssebo n'Eddundu ayina branches e Bungereza, e Germany, ewa okitegeera, Italy, Canada. Banaye tubeebaza okutwagala. Tubeebaza nnyo neyanzeege. Naye nga tusaba kasente kasembyeyo bambi mutuweeyo akakadde. Sumaiya nkutumiddeko, Suma namulabe leero kwali. Suma tuweeyo akakadde. Tuli wano ne mami mu mpewo, tasobola tutuula wano ku bwereere. Tufunireyo akakadde n'abalala. Mukwano gwagambe ki? Mukwano gwo bannange obumu bw'amaanyi. Mbadde nerabidde Obawa story, nina mukwano gwange bamusibye. Naye bamusibidde Bahrain. Kyemmanyi yali atuwaddeyo wano oba n'akakadde oba $50,000 wano ku nsonga za gaadi. Naye olw'okuba nti tuli bumu, sente ze baasabye okumuggyayo kunze zaabadde nnyingi ku level yange. Naye because tukwataganira wamu nga great opportunity, twazisonze ndowooza obutawera na wiiki. Okitegeera? Obutawera na wiiki. Engabi z'amaanyi. Kati byebintu ffe bye tupuliikinga obumu. Nkijjukidde nno njogedde ku Summa. Lumu nali nnyumya ne Sumaya n'ambuuza ne mugamba naye kino ekintu bwe tukikola ffenna tujja kufunamu. N'ambuuza naye nze naafunamu ntya? Ne mugamba nange kati simanyi bw'ojja kufunamu. Naye nze kyenkakasa nti ojja kufunamu. Oba ontegedde? Nti omuntu nnyinza omugamba nti banaye bwe twegattire wamu tujja kufunamu. N'ambuuza ekibuuzo nga nange sina ansa nti ngenda funiramu wa nga yagala munnyonnyole. Naye kati menta abakimbuuza nandimugaye nti anaafunamu atya. Naye bw'aba tatukwenyakwenya, essanyu lye mulabyeko ndaba ng'afunyemu kubanga ajja wano ne tubeera bumu. Bw'aba takwenyakwenya kuba nze ndabye asanyuse nnyo. Kati waliwo ebintu bye tutandika nga tomanyi bw'onaakola ki?
onoofunamu. Kati ffe mukwano gwaffe bamusibye nga sente zazirina naye nga ku akawunti gye ziri takyasobola gya accessinga, naye nga ate kati bagamba baagala sente okumuta. Kati nga tuyina kuyita, in fact nze nakozeseza eddoboozi lyange okunoonya sente ezo because yabadde amanyikibwa nti naye muntu w'abantu bwe tufiirwa addukiramu. Buli muntu kyamukutteko. Obutalimba ndowooza lunaku nga 2 nabadde maze okufuna esente zisukka mu haafu yezo zetwali tunoonya. Era nenkigamba bagula opportunity nembaga nti ndowooza mulaba tubagamba wano tuwogere tunyumye abantu bakumanye. Kati ekizibu bwekiti bwe kikugwako obadde owonerawa. Ate ebizibu bijjira ku level yo. Osegedde omuntu ng'akakadde kalu olwawo kafuna ofuna ekizibu nga kinene nnyo nga kyakakadde. Kyokka n'omugagga afune obukadde 2-3 afuna ekizibu nga kya bukadde 7, ekitegeeza ng'era yeetaagayo 3 ng'anoonya abalina okukola ki okumuyamba. Oba ontegeera naye olwoba ng'obeera n'abantu nga koolina okawaayo n'opalappalanya naawe bakola ki? Olumu tujja nga ez'amafuta zokka z'olinamu n'oga naye kaŋŋende eddundu. Enkya simanyi bwe lunaaba naye kankole ki? Naye munaye ogenda olaba ng'omwaka mugutambudde nga ne sande zeeko gafunye neddako n'ogafuna. Okitegeera? So obumu kikulu. Nkyogedde nzijukira nga ngamba abantu nti banaye mutuwe akakadde. Nsobolosa wana akakadde oli n'alaba nga nsaba nki nyingi. Naye naye bw'onaafuna ekizibu bw'oba otuwa kakadde ku lw'okuba ffe ate tuli ttiimu nnene. Naffe tujja kukwata kakadde naye gye binaggweranga gw'ofunye obukadde 10 nga ye yatuwa kakadde. Naye because tumulaba nti yeenyigiramu. Oba ontegeera? So bana ensonga eno temugitulekera, mugikole nga mumanyi mukola kyammwe. Muli mu kuyamba gaadi naye nga nammwe mukola ki? Mweyambiramu. Nze najja wano nga nina abantu besimanyi naye kati mbawulira. Nempulira gundi neŋŋamba naye lwaki nti amannya gaabwe googerebwa wano. Wero wisha atuwadde bwe ziti, maama gundi bwe ziti, anti gundi bwe ziti. Ekirala emikwano egyo gye tukola oba abantu be tubeera nabo with the time ate era be batugasa. Ffe tutuuse ekiseera nga tugaba emirimu. Naye ogenda olaba nga abantu be wali nabo luli ate yagamba ninayo omwana wange, ninayo muganda wange. Ogenda olaba nga n'amateeka olugezigezi lw'oyina ku lw'okuba omuntu ono omumanyi ng'olukendeeza n'omukwatanga mwanawo oba mugandawo n'oga ngenda kukola naye kubanga mwana wa mukwano gwange. Kitegeerekeka? Kati bwe bukulu bw'emikwano. Bw'olaba ttiimu ng'etambula tekyandibadde kya magezi kugireka egende. Kati nze ntula ttiimu y'eddundu ndaba etambula eshayininga. Okitegeera? Nze ndowooza buli muntu yandibadde takkiriza masannyalaze gano muleka mabega, guno si muyaga. Wabula eno ttiimu enywedde eyinza obbeerawo emyaka n'emyaka. Ekisooka okugwa kwayo kuzibu, mulimu abakulu, mulimu abali mu masekkati awo, waliwo n'emiti emito. Bano abaana be tuli mu kukola temulowooza nti nno babiraba ne babireka awo. Tuli mu basigamu ensigo, era abamu bagenda kulaba bagamba nti taata mujjukira yali muntu w'abantu, nga buli lwa Sande wabeerawo abantu ewaka nga balya nabo emmere. Ne maama naye yali muntu mulungi nga lwa Sande agamba ngenda wali tuyinawo meeting. So kyekintu kye tuli mu kuzimba ti n'abaana bano bagenda kisikira. Ntegeerekeka? So tukyettanire kireme kukoma wano ate tukikolemu ebintu ebirabika. Eyo ennyumba twagizimbye mu kino, eyo bizinensi eri mu kukozesa nalukenge yavudde wano. Naye tetusobola kikola ffekka, twagala kikola nammwe abali eyo. Abantu balaba amakulu ga midiya, kiteriiwo kuvumirako buvumizi bantu na kutambuza ŋŋambo.
neyanze. Alright, tweyanziza nnyo Mr. Ebro lw'ebigambo ebirungi. Banange tumwogere mu bugalo. Yes. Tweyanza nnyo tweyanze. So online bannange sawa ziko nobwotwogera gyova mumanje mboozi mmeka nterese emboozi mmeka itako obuyisi neriwa neguno gyakututte naye yankubi ono nkozi nona ntutte mbadde wano nga nseka mu comment nga bagamba nga Faruku asirise nnyo Faruku kababuuzeeko bubuuza tajja so abyenyumiza naye kababuuzeeko bamemba bannange nyongera okubeebaza nti nno mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera ewamu naffe era mwebale kwagalana kuba wanene tewabeerawo muntu nga tayagala munne mwebalire ddala mwebale nnyo nenzirako abali ku mukutu abatulaba nammwe mwebale nnyo mwebalire ddala obuwagizi bwonna bwe mututeeka mutusiima nemwerekereza ebyammwe abalina ebyokukola nemwerekereza akasente kammwe nemuteekako data nemubeera nga mutulaba tubeera wamu nammwe tweyanziza nnyo tweyanzeege nenjagala okwebaza Mami Hope naawe weebale nnyo weebalire ddala nenjagala okwebaza Daddy Gab naawe weebale nnyo weebalire ddala nenjagala okwebaza Uncle Ibra naawe weebale nnyo weebalire ddala nze siimira ddala sina nnyo bingi bingenda bagamba ebyange byebyo neyanziza neyanzeeke Ediboy muwongala tubuuzizza emboozi yo gyesigisizaani emboozi emboozi yo mpanvu tebijja kuba bya lugambo emboozi eno njagala mami aginyumye kuba wadde nange ndagimusuddeko busuuzi byonna nabikoze yalina akatambiko yes buli kimu yakirabye nakumuyisiza mu kazigizigi naye kati aginyumye nga bwe yagirabye n'okutandikira mami neyanziza nnyo neyanzeege wadde nga naawe nakikubyeko bukubi naye nsonyiwa bwekiti wekyabadde kirina okuba munnaayo neyanziza neyanzeege nawe obutanswaza nenkuyita mu budde ate n'obudduka misinde wadde nga otuseemu leeti naye ebizibu byosanze mu kkubo nabyo bibaddewo neyanziza neyanzeege kati nkuwadde bawe bagambe aba bannaaye abantu baagala naye nga tweyanzizza bambi mwebale nnyo byonna nange singa mumanya wentudde wa netagana ddwaliro oba nayo yabiri mulumu manyikati embozi zo zono zotereka ntereke embozi yabiri mulumu kubanga climax ya Sylvia ne abiri mulumu yesande si wala nammwe kuba swanyumya mboozi eyo nga ku YouTube muliko 65
tekisoboka. TikTok bali 108. Batono nnyo temuliiko ate nga n'abamu emboozi eno beekwatako bamami Christine sibalabako bagyetaaga sa 65 on YouTube balenda sonda amaanyi gonna wadde enkooye betubadde nabo mu lugendo basobola okitegeera bakinkooye era tebasobola wakana si kyo wamma lwo bategedde nti okuwa nnyo mu surprise mugirabye business bakuyita kwejalabya bannaye bagenze bayimba obuyimba bonna obbulo bumalabi nabo bakooye wobalabira naye nga bambi 21 tulusabire busabizi byonna oba tuva wano mmeka 21 our end of year party Millicent nga we sensingo bwati akkiriza takkiriza kyekyo ayina engeri gyawulya ennaku lwaki tewatuwerekedde amaloboozi awulya tegakyakola buli yavudde eddoboozi terikyakola wekyemba mumanya tubaddeobuzindalo bwonna buyiseemu amazzi akake kayiseemu amazzi tayogera so 21 teruli wala tulusabire tuva wala katusooke twesetinge bulungi katwetereze bulungi kubanga tetwagala buukamu kantu konna mu mboozi eno nkimanyi buli omu ne balamu baffe ba newcoming balamu emboozi eno mugirinde yejjo vaamu ekyokusalawo ekiddako naye katugumemukko tugumidde bingi tugumidde nga Silivia tatunyega nga tetumanyi kigenda mu maaso kati ansa tuziina ezaavudde mu nnaku ennya za Faruuku saba omusajja yagenda n'atugamba awadde ennaku nnya ne kubuuka ennaku ennya baazimanya tusanze baazitegeera kubuko aha naye nga ne banneiba si kubuko bokka kubuko ne banneiba baabwe aha kati ekintu kye tubagamba nti ensi eba etulaba kati Faruuku yajjanga asaaga n'agamba mutaaginge Silivia mu vidiyo eno muwadde ennaku nnya odoloozaaki mutuwe emboozi eyo mpaayo ekyetaano wakiri esawa tuzongezeeyo mpaayo ekyetaano wamama wakigeyo ku makya wangu buzindala akyayinamu akazindazindalo yono nze bannange muteesa mutya be twagenze nabo ku lugendo wanje baneetukooye mugende mwebake waba ne nalongo tayogere kino bannange Junior ogamba otya aba Junior atandise olagamba ettaala ezigidde bannange obuko namayumba enamayumba siryerabira namayumba ne bwe ndiba mpitawo yewammwe bannaaye mwebale nnyo mwenna ba online family, thank you so much. We still need your support. Singa mwami bula bwagambye tukyabeetaaga tushininge. Number zaffe zibaako 0702562157 0782101569. Have a good night and happy new year. We meet on Sunday. We love you so much. Naye ng'ezimu ku answers kweziri enkya ku YouTube. Abamu abeetaaze munzigyeko.
abamu abetaaze ku answers ezimu ku ezo enkya ku YouTube sawa 11 ku YouTube yawewunyisa omwagalwawo tomorrow wekigwera tomorrow ku sawa 11 ezimu ku answers then endala za Sunday tomorrow and Sunday alina data enkya answer kwe ziri ku YouTube katugule data n'enkya ku Sunday that's it ku Sunday ddako obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ninaabagerekawo omukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate salonda ebironda bisulayo mu kasasiro nanoonya bunoonya salonda ebironda bisulayo mu kasasiro ono namusanga mu kifo kituufu bwatyo nandaganyisa okumulage waffe bwatyo nandaganyisa okumulage waffe wensimye okuba naye ono namusanga mu banka wamma taata lwe wantuma olujjukidde kutereyo ku ssente eza sukulu fizi werabidde bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yasaba kabayiro nange nenkamuwa bwetyo nenkuba netonya bwe yasaba kumulage waffe nange nemuleta ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu n'omulungi talaga kubali abawondera ono mutaddeko akabonero wulira gwe wokalabira tosembera tusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange biteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalume abadde kubali abawondera ono mutaddeko akabonero wokalabira tosembera tusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange ngiteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalume ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu mema emulabe sebo ono kabakadiya abaami sebo emulabe nzina ono mwana kuba ankusabye bebi onekanga sebo